Ate ko kunnyonnyola sijja muwolereza ajja tubuulira wasente gye yazijje ez'okuvugira bawalala tetumanya ate mu iPod taliiyo ate ng'alina abaka mu paalamenti taliiyo mu yali ayagala okuyingira ne bamugaana ne bamugamba ssebo si kyekiseera linda mu maaso awo ajja tubuulira wajjajja ssente nsaba oyiteyo omwogezi waabwe oba omumemba waabwe ajja tubuulire gye bajja ssente naye nga mami mpuga nnyonnyole esente zino ez'okwewanisa zagenda okuwa babaka okwewanisa gye yazijje naye olw'okuba nti wabaawo obukwakwiriza obutonotono nga bw'obadde owa example zaabwo obutannaba kugonjoolwa naye ng'essaawa yonna bujja kugonjoolwa era tujja kulaba ng'ekibiina kyaffe ekya PFF kirina gwe kiwagidde kyali kyagala okweta presidential candidate naye tukiraba nga tekikola makulu okwetaba mu kalulu olw'ekinyumu nti mwayita presidential candidate ng'olwedde waliwo abali ku mulamwa ogw'okulaba nga baleeta enkyukakyuka mu ggwanga nga mwe muli Omuntu ne Minisita Kyagulanyi kwabo essaawa yonna yonna tujja kulaba nga tuwagirako mulangirirako mu essaawa yonna kiri mu nteekateeka breaking news mwerinde babikoze bukeddiya abantu bonna abadde bazze okwesimba ku Bwoman MP ne bakola kino bajja mu nkala z'ebyokulonda so ekintu ekyo sikiwagira buli muntu alina ebisaanyizo olina senior 6 bukati olina senior 6 olina akasero kak'ebisaanyizo akenkana ne senior 6 kaleete era commission ejje kuwandiise weesimbewo nawe kinaazuulibwa nti yegwe mulungi abalonzi bajja kulonda era ogenda ogire tewali kifo kiriko olukomera nti olukomera weeruli ono teyeesimbwako nedda Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obengo kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege Geoffrey Mayanja gegange kwemboozi mu UG ndi wano ne munna PFF omukulu Joshua Makula era ng'ono yeesimbyewo okubaka bwa paalamenti Makindye Ssaabagabo agamba nti nazze okulaba nga bonna abali abafufugaza era tuzze wano olunaku olwaleero twayeemuko ku mboozi kwebyo ebigenda mu maaso naddala mu kibiina kya PFF era twagala okumanya ekibiina kya PFF tekyasimbawo presidential candidate naye bayinza kuba bawagiraani kubanga tebavangayo mu lwatu kugamba nti tusimbye mabega goono newankubadde nti ate babaka ba paalamenti abangi be baleese simanyi muwendo gwenkanaki naye balesa ababaka ba paalamenti of course abazze okwesimbawo okulaba bo nga bafuna obubaka bwa paalamenti ne ku kyoba pulezidenti ekibuuzo kikyali awo ate nga tulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP yakutte omumuli essaawa zino naye ekibuuzo kiri mitwe gy'Abannayuganda nti lwaki ekibiina kya PFF kubanga abo tugamba nti opposition kiteeka okuba nga kyekibiina kyetuyinza okugamba nti kiyinza kuba nga bwe kitaba mu kyakubiri kiri mu kyakusatu ajja kutubuulira Joshua naye lwaki tebavangayo mu lwatu kugamba nti no ffe tuli mabega ga presidential candidate bwati so betugenda okwogerako olunaku olwaleero n'ensigo endala nnyingi nnyo Mwami Mpuuga yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti bagenda kusasulira nominations ababaka bwe baleese mu bitundu ebyenjawulo bagenda basasulira ssente za nomination bagenda kuyisasula nga bagamba nti ensimbi ezo ezaali ez'okusasulira president bagenda kuyisasuliramu ababaka ba paalamenti zibagenda okukwata kubanga tukimanyi bulungi nti nno obukadde buli 20 bwe basaba ba presidential candidates abeesimbyewo okubanga babawandiisa obukadde 20 kakati bo bagamba nti obukadde oba 20 bwe baali bategese bagabanyiza ababaka ba paalamenti abeesimbyewo basobole okubeera nga bawandiisibwa wiiki eno kutandika ntuza n'olunaku lw'enkya enkya ku lwokubiri no batandise leero batandika nkyanga 22 ku lwokusatu okay kale so ensonga zeezo nsanyusa okulaba Joshua
Makula. Nange nsanze okwesinkana muganda wange. Amina. Webale nnyo omulimu gw'okola wano. Abatulaba era abatuwuliriza mbalamusizaako era neebaza olw'emirimu gye mutuusaako engalo. Erinnya lyange nze Joshua Makula era nga ndi munnakibiina kya People's Front for Freedom PFF era nga neesoboddeyo okuweereza abantu b'e Makindye Ssaabagabo nga muno mwe muli abantu abasula e Bunnamwaya, abasula e Mutundwe, abasula e Namasuba, Masajja, Busaabala, Mutungo wamu ne Namasuba, emiruka egyo 8 egikola ekitundu kya Makindye Ssaabagabo. Joshua Makula ly'eddoboozi etto ery'essuubi erize okubaweereza, okubeerabiza ababaka abaatwerabira. Joshua Makula munnakibiina kya PFF. Bakuzaala wa? Joshua Makula banzaala Masaka naye eyo banzaalayo buzaazi kati nange nzaalira Busaabala ku kyalo Kabuuma Masaka side wa wali amaka gange era wempanga ne famire yange. Banzaala Masaka mu luka gw'Ebugabira ku kyalo Ndegeya mu Gombola y'e Mukungwe mu Nyendo Mukungwe municipality Masaka City. Era eyo gye nabeera paka lwe navaayo ne ntandika okubeera e Namasuba okupiida emyaka gyange gisinga we nagimalira nga maze primary school ku Namasuba piida nga ne Freedom State bannagizimbaawo we twawangalira ennyo ne chairman mu staff nga ye chairman waffe ow'ekyalo. Okay. Kale ebyobufuzi bino obitandika ddi, interest ogijjawa? Neeyanziza nnyo kuva dda nga ndi muweereza mbadde mukulembeze mu biti eby'enjawulo. Njijukira nga nakamala senior 6 natandikawo emidaala gya chapati ebiri, ogumu naguteeka ku batabata omulala ne nguteeka mu kikajjo eyo nga just nkulemberamu bavubuka tusobola nga twekulaakulanya. Nembaga sigenda bakozesa naye njagala ompe ssente bwe ziti bwe wanaayitawo okumala emyezi 6 omudaala gufuuke gugwa. Abavubuka ne bakikola nivaddala ne gifuuka gyabwe, so yali emu ku leadership gye njagala okulagako. Kuva nga nkyali mu ssomero e Makerere University gye ntandikira ebyobufuzi byange, nali guild GRC, nali mu guild ebiseera ebyo nga guild president yekata nga Lewis David ye speaker essaawa zino gwe Lewis David Rubongoya. Mwita Rubongoya. Wali e Makerere nga ne Lewis Rubongoya. Lewis David, not Rubongoya. Lewis David. Rubongoya livaawa? Yalina otubuulira neffe twali tetulimanyi. Ajja tubuulira gye Lewis David. Lewis David. Lewis si lya Luzungu. Gemanya ge. Lewis lya Luzungu ne David lya Luzungu. Tegeeza Rubongoya temulimanyi bumanya naye nga liri ekika Rubongoya. Naye yali talikozesa, so twalinga tukozesa Lewis David. Lewis David. Yali speaker waffe, yali musajja mulungi nga atuweereza bulungi, yali wa NRM naye nga tukwatagana naye bulungi. Ebiseera byali wa NRM. Naye nga aweereza bulungi kye mujjukirako. Kankwayo incidence emu, waliwo olunaku lumu we twalina guild council nga bakuwaayo allowances. Kadde ne mmala wiiki zaali 4 nga siri Makerere nali ntambuddemu. Naye yasiibanga mpeereza email Joshua nona sente zo. So kenkulaga nti okuva ddala yali musajja mulungi wadde twali twawukanya ebibiina by'obufuzi, so tekimuggyako nti yali muntu mulungi. Era pakati bwe ndabanga essaawa zino ebintu byakulabanga eggwanga lyaffe ligenda mu maaso lifuna enfuga ennungi, tukyebaliza Mukama. Okay. So ebiseera ebyo naye yali muyizi mu Makerere University. Ebiseera ebyo njukira yali mu year 4 nga nze ndi mu year 3. Era yandikayo Makerere kwanza nagenda mu year 4 ye nga amaze. Kati ye yakulekayo. Ekitegeeza wane eno ebyobufuzi byabitambuza atya tuso kuyingira NUP nga omulengera naye nga tomugoberera nnyo nga tomuli nnyo ku lusegere. Nga bwe kyali ku university. We know each other, twemanyi bulungi naye tetwogera kuba tetuli ba mukwano for now. We just know each other. Nga bw'omanyi omuntu gundi akumanyi ne gundi akumanyi. Naye nga temwogera kubanga ali busy nange ndi busy. Lwaki wasalawo walaba obiwo omusajja gugamba nti wa mazima mwesigwa mulungi, lwaki tewasalawo n'okuyingira NUP? Enoga nti kanyingire PFF kubanga ogamba nti omusajja yali mulungi, musajja wa mazima, musajja mwenkanya
yali musajja nga tukulembera bulungi kubanga olwadde ogamba nti ono olw'emirimu gye nga sekretary general wa NUP bwe tabeera Makerere University yakolanga bulungi n'olw'ensonga kati ate okubeera ng'akola bulungi era nga bakyogera nga n'emirimu era bagira bagitambula nti emirimu agitambuza bulungi kati neetaaga kubeera na musajja oyo ku lusegere mu NUP. Abantu abamu bayinza olowooza mukuutira kadingiddi naye si kyekyo njogedde bwogezi mazima agaliwo. Omanyi ebyobufuzi tebiri nga kuwagira kirabu ya mupiira nti nno bakwano bange bawagira eyo nange kampagira eno. Ebyobufuzi olina okukola decision nga decision eyo olaba egenda kugattako ku ggwanga oba egenda ditwala mu maaso. Ekibiina kya NUP bakitondawo emyaka ndowooza 5 ku 6 egiyise nga PFF tenatondebwawo. Naye nze ng'omusajja alowooza akozesa omutwe gwange okuwagira omuntu oba ekibiina ky'obufuzi nina kulaba biki bye kikkiririzaamu na biki bye kisuubiza eggwanga lyaffe bye kigenda odikolera. So we naweyinga omutima gwange gwagenda nnyo mu PFF kuba nasoma constitution yaabwe ne founding manifesto kuba bafulumya founding manifesto nga ekikulu si kyakulaba nga tuteekawo mbeera nti nno omukulembeze aliko aveeko wabula bwe tunaakwata obuyinza kikye tugenda okukola ekyo kyentunuulira nti kyo kituufu Museveni agenda vaako oba atya oba ani amugyeko agenda kuvaako Mr. Museveni agenda kuvaako ne bwe tukwata obuyinza kikye tugenda okukola. Economic policy eriki, ICT policy eriki, ogenda kulaba nti nno abantu okuliyetinga otya emirimu okitegeera what is your health policy. So ebintu ng'ebyo byemu ku byansikiriza okulaba nga neegatta ku kibiina kya okusinziira ku embeera nga bwetambula essaawa zino mu ggwanga lya Uganda. Kubanga nalebyeko abantu ab'enjawulo nga bagamba nti kakati Mwami Kyagulanyi tateeka nnyo ssira ku ebyo byagenda kukolera ggwanga newankubadde nti manifesto yagifulumya era byagenda okukola abiraga. Ega nti ate kakati tabitaddeko nnyo ssira olumu kakati olowooza bannayuganda beetaaga ki essaawa zino kubanga nze ndowooza nti ne Mwami Besigye byagenda byali ayagala okukolera eggwanga lino bwe yali nga ajja yeesimbawo ng'akyali mu FDC nti yabyogeranga ebbanga ddene naye Mwami Museveni nakati akyaliko. Olowooza bannayuganda nga bw'obalaba bye boogera n'endowooza zaabwe ne bye bakola olowooza beetaaga okuwulira ennyo by'onaabakolera oba bali ku kimugamba nti omusajja n'asooka agende ebisigadde tubirabe tuterere mu layini. Ekyo ekibuuzo ky'obuuziza kikulu. Omanyi okukyusa obukyusa obuyinza kirungi naye si lirina kubeera ekkomero. Kankuwa example wiiki eno oba ewedde tulabye nga e Madagascar abantu beekalakaasiza amagye ne gajjako ki gavumenti. Abantu bennyini be beekalakaasa Angele Rajolina ne bamuleeta mu buyinza gwe baagobye. Ebiseera baali baagala pulezidenti aliko aveeko. Naye ono bwe yatuuka mu buyinza bakirabye nti nno choice gye twakola wadde twakyusa pulezidenti si choice gye twali twetaaga. Guno gumundi gwakubiri nga bamugoba actually oyo Rajolina. Basooka ne bamugoba n'amaani n'akomawo n'awangula akalulu. N'agira kati bazzeemu ne bamugoba. Naye abantu bakikola batya kubanga banga bamugoba n'avaako nga mugamba nti tukkooye ate nadda n'awangula akalulu kiba kiti ekyo si kitegeera bulungi abantu ate ababakoledde ki nga tali mu ntebe okubazza emitima okuddamu okumuwa akalulu. Factors ziba nnyingi naye ndowooza nnyinza obutasobola kiddamu convincinga bulungi naye nga yakomawo ne kati tukirabye nti nno baakola ki bamugoba. So change gye twetaaga yeetaaga kubeera change eyannamaddala kuba ebiseera byonna abakulembeze tubalabye nga bajja mu buyinza naddala abakulembeze abawambi obuwambi obuyinza abantu bamala ne beekyanga ne babagoba kuba mu kale akaseera babeera baagala nkyukakyuka era tukeesera ng'enkyukakyuka erina okugenderako ebikolwa. Kankuwa example egwo nabadde n'owa bodaboda nga tutambula owa bodaboda n'aŋŋamba wano eggwanga lyaffe liri kaleekale e Rwanda ne nvuga nga sirina elementi baba bankute dda ne mugamba wano Mr. Museveni atukuzizza nnyo ekyejo nti ndo gulaba naawe wenyumiriza mu kuvuga nti olina element olina driving permit olina naye nga tamanyi nti no okuvuga nga tolina element kya bulabe nnyo kitaasa naye kennyini kisuula mbulamu bwe mu matigga ne muga kati saazo ndetaaga omukulembeze nga agenda kukola ekintu ekituufu nekiba kitunyiga nga ekintu ekituufu nga kitegeeza agenda kuteekesa amateeka mu nkola tulabe nga buli muntu atambulira ku nkola efuga amateeka. Kankuweeyo example mbalinyaga okay kale soko jimpe nawe nja kukutwala bwali tuogere kubanga
ebibiina bingi bisimbyewo ba president baabyo imwe ne DF temwasimbawo tumuna gwe mwaleeta njaga tugendewo nenga tetunagendawo soko mpa example eri nemekwerabiza mbadde nkuwa example Kabona Mugabi agamba ntino waali gwanamu ku buzibu bw'ensimbi ataganyizibwa n'ebizibu ebyenjawulo awulidwa ng'olemereddwa ayagala abalemereddwa gwanamu buzibu mu by'ensimbi mu bizibu bya bulwadde nga gw'owulira embeera ekutamye owulira weekyaye akugamba nti ye waali Kabona Mugabi agamba mukubireko ku 0752 99 39 46 0752 99 39 46 Kabona Mugabi gwe azitowereddwa alemeddwa atambuddeko nga owulira mbeera eganye olw'ekiganya okutambula obulungi mukoneka ensonga zonna abeerenga azigonjoola mu byensimbi byonna bali wano nebunaayira mukubire ku 0752 99 39 46 ye Kabona Mugabi. Singapore. Singapore bwe babagoba mu 1962 eggwanga baaligoba mu Malaysia. Nepo omukulembeze waabwe Lee Kuan Yew n'abagamba nti essaawa zino guno gulinganga omwalo tuli mu ghetto tuli migoteko endwadde zitulumbye kolera atulumbye naye mbakakasa mu kyasa si mu decade tugenda kubanga tuli first world country nabaga tugenda teekesa amateeka mu nkola tugenda kulaba nga bateekawo netteeka ndolina kulya chewing gum n'omusuula mu kkubo nga bakwata bakusiba wiiki namba eggwanga Lee Kuan Yew n'alikyusa naye nga yeesigamye kulaba nga etteeka waliwo minisita we omu baamukwata nga alidde enguzi okuva e China minisita we neyeewa obutwa n'afa n'agamba tewali muntu etteeka gwe ligenda kusigira mu kutemeza ku liiso kubanga omu bwe tumuleka n'agenda n'abalala tujja baleka bakole ki bagende essaawa zino Singapore first world country balina currency emu kuzisinga okuzitowa mu nsi yonna esinga n'eddoola naye bakikola batya balina omukulembeze eyali teyeekkiiranya eyatufuba okulaba nga system zizimbibwa ensi yaabwe esobole okulaakulana twetaaga abakulembeze bati mu ggwanga lyaffe. Kaakati tugende ku nsonga yange eri gye mbadde yenjagala okubuuzaako tulaba ebibiina bingi ebize ku mulundi guno mu kiseera kino nga tugenda okulonda PFF of course ezze gy'olimu Democratic Front ezze tunabwe ebibiina awo ebize waliwo awo ekya Munyagwa ekyolusaniya waliwo Peasants Party Common Man's Party ye ya Munyagwa n'ebirala naye tulaba nti ebibiina byetuyinza okulowooza nti birimu abantu abanafu bisimbyawo abantu kuba pulezidenti okugeza nga ekyolusaniya kyasimbyewo Peasants Party Common Man's Party bisimbyewo naye tulaba nti ate ebibiina ebirimu abantu ab'amaanyi abazito abawirira ddala ate bo tebalese bantu kusimbawo bantu kuba pulezidenti PFF temusimbyewo Democratic Front temutaddeewo mubalaka ki nze tukanga tino kubaka ba parliament mutaddeyo abantu webale nnyo sebo nze nga munnakibiina kya PFF nali nkyagala nnyo era nga nkyesunze okulaba nga tulina presidential candidate oba yali baddaani oba yali baddaani ne nali nkyagala nnyo kubanga nali njagala abantu balabe ku bukulembeze bwe tugenda offeringa oyize ku manifesto yaffe oyize ku presidential candidate yaffe ng'ayogera naye tekyasoboka naye ekirungi ekiriwo abakulembeze baffe mu kibiina baatuula ne bagenda ne boogereza n'ekibiina ekya ANT ekikulembera mwami Mugisha Muntu n'ekibiina ekya NUP ekikulembera mwami Kyagulanyi Ssentamu era ne bagamba nti mmwe nga bwe mulina candidate mumu ababiri mwerondeko omu gwe tukola ki gwe tuba tuwagira naye kati kwene essaawa ekiriko nti ekibiina kyaffe kiri in agreement with n'ekya NUP kiri wamu n'ekibiina kya ANT era nga kwabo essaawa yonna ekibiina kigenda vaayo kitugambe nti nno oyo gwe tugenda naye. Statement gy'okoze eri nti mwabatuukirira bombi kubeera nalaba naawo akulembeze baffe babatuukirira nalabawo ne anti mwatta n'omukago omuntu ayinza okugamba nti kubanga okusalawo kuba kwa kibiina ne mugamba nti okusinziira ku mbeera nga bweri mu ggwanga kyone kino katuwagira ono so si kugamba nti nno gwe ne gundi mulondeko ani gwe tuba tuwagira nze ndowooza kuba kusalawo kwa mugamba nti katuwagira Mugisha Muntu wa anti oba katuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP okitegeera nze bondooza bwe kyali badde gwe bw'olowooza naye ekibiina kyaffe kale kye kyakola byombi ebibiina
byali mu nteeseganya ebibiina bisatu actually byali mu nteeseganya ebibiri nga birina presidential candidates babiri kati ne bagaba presidential candidate bateese omu yaaba akola ki yabajja omu yaaba ajja era essaawa yonna ekibiina kigenda vaayo kigambe nti bano baba balemedde okuteesa kyekino kye tuzzaako era mu nnaku ezitali zaawula ekibiina ojja kiwulira nga kivuddeyo mu bulambulukufu nga kigamba nti nno ono gwe tusazeewo okugenda naye naye nga essaawa zino obudde tabuyise kuba kampeni zatandika dda tuli mu wiiki si yakuna kati okulonda kwanga 14 January so essaawa yono olunaku lumu mu kalulu lukyusa emitima gy'abantu egiwera so essaawa yonna omwogezi w'ekibiina n'abakulembeze b'ekibiina bajja vaayo batuwe ekkubo ery'okutambulirako ddala ku bwa presidential candidate so essaawa zino sobola kuvaayo ne ngamba nti ekibiina kiyimiridde ku ono naye nga kwaba babiri tuli wamu nabo tuli mu in agreement nabo kubanga ogoloza wakingamba nti obudde buyise kubanga ku njuyi zombi wabeerawo nfunamu ki gw'ofunamu ki nze okuwagira nfunamu ki okitegeera bwe kityo nti bwe kiba kati kankuwa ekyokulabirako nti NUP ereese ngini abalimu ezo ku bwa road mayor PFF erina olukwago incumbent yaliwo ndi kati ebyo agreements bwe kijja mu kugamba nti kati twaga kujja tubawagire naye mu process ono nga tutambula twaga tulabe ife wawe tukwatira fe wawe tufuniramu kakati bwe tuba bakuwagira twagala balimu ezo mujjeeyo ndi amabega wa lukwago bwe tugenda ekira municipality nti omukulu aliyo nganda nti gundi amwesimbyeko looya mujjeeyo okitegeera fe tubadde mabega fe wali naffe tusonga embere okitegeera kakati ensonga kinga nti kati obudde oza tebuyise kubanga singa agreements ezo kubanga era bwe ziteekeddwa okubeera okitegeera omulamwa gwa buli kibiina kya byabufuzi mu nsi yonna guba gwa kutwala buyinza ku naddala obwa presidency n'ebifo ebisigadde byonna byonna balenga bakola ki nga babitwala naye waliwo ekituuka ekiseera ne mukiraba nti nno waliwo candidate ow'amaanyi era ne musalawo omukola ki okumuwagira twakiraba e Kenya ng'ebibiina byegatta kankweyikiza mbu waliwo ekibiina kya UDA ekyegatta n'ekya TNA ne bikola Jubilee Ruto ne Uhuru ne begatta ne bawagira Uhuru n'afuuka president ne mu kulonda okwedera bwe kyali ebibiina byegatta so ne wano kye twali tugezaako okola naye olw'okuba nti wabaawo obukwakwiriza obutonotono nga bw'obadde owa example zaabo obutannaba kugonjoolwa naye ng'essaawa zonna bujja kugonjoolwa era tujja kulaba ng'ekibiina kyaffe ekya PFF kirina gwe kiwagidde kyali kyagala okweta presidential candidate naye tukiraba nga tekikola makulu okwetaba mu kalulu olw'ekinyumu nti mwayita presidential candidate ng'olwedde waliwo abali ku mulamwa ogw'okulaba nga baleeta enkyukakyuka mu ggwanga nga mwe muli Genomuntu ne Mr. Kyagulanyi kwabo essaawa yonna tujja kulaba nga tuwagirako mulangirirako mu essaawa yonna kiri mu nteekateeka breaking news mwerinde ne kati gwempa mu bana ababiri golowooza gweza kubeera mabega ga waani kuza kumera nga bwetambula because nabyo abamu batandise n'okufulumya abo abakita batya okugeraageranya singa kalusenga kaba kabaddewo kati bapredictinga predictions essaawa zino bw'otunuulira mu presidential candidates abageza kulaba nga baleeta enkyukakyuka tewaliwo kubuusabuusa okiraba nga amaanyi geekubidde nnyo wa mukulu Kyagulanyi abantu bamu appreciatinze era nga ye opposition figure eriwo nga ey'amaanyi essaawa zino ekulembeddemu enkyukakyuka omanyi ebibiina by'obufuzi nebyo biteegatta abawagizi bo beegatta basalawo nti nno gwe tugenda okukola ki okuwagira so ekyo kirabibwa buli muntu yenna agoberera amawulire nti yaliwo nga figure ya opposition essaawa zino so nze seetaaga kugamba muntu nti kino ne kino kirabibwa bulabibwa okay yes sir. So kakati PFF because bingi ebitambudde awo kubanga mubaddemu sima kino bw'okiraba wabadde okugamba nti nno oddira otya lawyer n'omuteekako omuntu omuyimbi nga bwe kibadde ewa Sseggona ne Mathias Walukagga nalabakawo abantu abamu nga bagamba nti omukulu abadde muteesa nnyo okira municipality
ganti musajja muteesa nnyo toza kumutekako omuntu mulala yenna yitaka okusigala mu parliament oloza bwe kyali badde bwe kityo ogamba nti nganda temumusimba kuna muntu yena kubanga musajja muteesa bulungi mu parliament experience agirina kati okumujja yesawa zino nga opposition nti tuba tufiiriddwa nnyo gobiraba otya tubanga tuli mukola ya demokrasia ekibuzo kyo ngenda kiddamu mu ngeri bbiri. Engeri esooka tewali tteeka ligaana muntu yenna yenna alina bisaanyizo okwesimbawo. Oba nkola mulimo ki, oba ndi mu faamu yange, oba ndi mu bizinesi yange, oba ndi lawyer, oba ndi engineer, oba ndi ki, tewali tteeka ligaana muntu kola ki? Kwesimbawo. Ekyokwesimbawo kirala n'ekyokubanga ekifo ekyo okigwanidde kirala. Okitegeera? Watulabye abantu bangi abagenze mu parliament y'eggwanga nga balina qualification ez'enjawulo, bonna ne babeera balungi ne baweereza. Tulabyeyo n'abagenzeeyo nga babadde nga tebalina bitabo biwera ne baweereza bulungi. Tulabye n'abagenzeeyo nga balina ebitabo ebiwera ne bataweereza bulungi. Naye tekijjaawo kiri nti nno buli muntu yeetaaga okubeera ng'ali ki? Qualified. Omulimu gw'omubaka wa parliament ogusooka legislation, ogulala appropriation, budget, representation. Naye ka twogere ku mulimo gwa legislation gw'okubaga amateeka. Abasajja abadraftinga amateeka mu ministry ez'enjawulo nga tugeze eriteeseddwa ministry oba government bill balina zi masters degree, balina zi PhD, bakuba researchers. Okitegeera? Be bantu abatuula ne bamala emyezi 2 nga badraftinga etteeka eryo. Kitegeeza naawe agenda odikubaganyako ebirowoozo lifuuke etteeka olina okuba nga oli ku magnitude eyawaggulu. Kubanga omulimu gw'omubaka wa parliament kubaga ki? Kubaga mateeka. China, Communist Party of China, okubeera omukulembeze olina okuba n'ebisaanyizo bibiri, olina okuba nga olinako kimu. Era kivola China efuuse ekulaakulanye netuuka ku diary ya first world country. Ekisaanyizo ekisooka olina okuba nga olina PhD okwegatta ku Communist Party of China okubeera omukulembeze waayo. Bw'ati olina PhD olina okuprovinga nti obadde business leader mu province yo. Bongo employees abantu abasukka mu mutwalo ogumu n'okyusa obulamu bwabwe. So okyokubanga employees abantu abasukka mu mutwalo ogumu n'okyusa obulamu bwabwe kikufuula omukulembeze asobola okubeera ku table y'emu n'aba PhD. Kyolaba essaawa zino China ekyusiza obulamu bw'abantu nti China ly'eggwanga lyokka erina over 1 million billionaires. Tewali nsi yonna ekiina kebere USA nti abantu kakadde kamu ba billionaire mu US dollars. Okitegeera? Ensimbi bagyewulira. Actually eyo ye population ya Botswana. Kitegeeza bonna ba billionaire. Okitegeera? So omuntu ali qualified tumwetaaga mu ki? Mu parliament. Kubanga parliament lutalo. Nesi lutalo lwa bikonde. Nesi lutalo lwa bikondo oba ngumi au lutalo lwa birowoozo. Mu muzungu kyoyinza okuta clash of minds, clash of ideas. Nti nzija naawe n'oyogera n'enjogera. Then ekirowoozo ekisinze okubeera ekirungi eri bannayuganda kyekirina okuteekebwa mu ki? Mu nkola. So bw'ofuna omubaka ng'ali ku eyo level nti asobola okuteesa ideas ne zitegeerekeka bulungi ne ziba nga zi benefitinga bannayuganda gwe tuba twetaagisa. Twetaaga ba member wa parliament nga balinga nga ba Messi, ba Ronaldo, nti tewali kirabu erina kuta. Kankuwa ekyokulabirako njagala manyi abantu bana abatulaba tubangwize. Nti bwe tulaba mwami wakira municipality Nganda Semuju Nganda, musajja munnamawulire. Abana okusomesa nenga esinga yes musajja wa mawulire. Omuntu amwesimbyeko okuva mu NUP musajja lawyer. Naye twababa mbagamba nti munnamawulire ono abadde ye ekiseera kiwa abadde yakaseera experience agina kati okumujja obudde buno tekiba kya buvunaanyizibwa. Naye ate olwo n'abagamba nti ono experience yagifuna atya nti agiyingira parliament experience eno nga tagirina. Kitegeeza experience eno yagifunye mu parliament. Kati muleke n'ono asomye amateeka agenda abaga amateeka mu parliament
experience ono gye bagamba gy'atalina kale naye agenda agifunira eyo naye nga wabaddewo enkyukakyuka mu bukulembeze. Ya nga nkigaziyiza mu nesitayogera na kumanya ago gompadde nkuzaayo wali ebyobufuzi bitwala step emu yakwesoolayo ne weeyanjula eri abalonzi. Abalonzi bo ne basalawo nti nno mwami Makula gwasaanidde okukwatamu Makindye Ssaabagabo n'ojja n'otukiikirira. Naye ekyokweyanjula eri abalonzi n'obanyonnyola si kyekikuweesa akalulu oba si kyekikuweetera okuba nti oli mukulembeze ki mulungi. Bayibuli etugamba nti muli balabira ku bibala byabwe. Kiki ekiva mu kamwako ng'otandise okwogera? Kuba tubalabi bangi nga bannamateeka balungi naye nga batuuka mu paalamenti omumwa gwaziba bafuuka basirifu balekeraawo okwogera. So ate ng'omulimu gw'omubaka wa paalamenti kwogera. Omulimu gw'omubaka wa paalamenti njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo si kuzimba nguudo, si kugula ambyulensi. Omulimu gw'omubaka wa paalamenti si kujja kuziika. Omulimu gw'omubaka wa paalamenti kwogerera, kulaba ng'eddoboozi lituuka mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo ne bajja ne bakola ku bizibu ebiri mu kitundu kyo. So twetaaga ababaka nga bw'osanga omubaka ng'abadde akikola tewabaawo nsonga lwaki omubaka oyo aba teyeeyongera mu maaso. Kubanga waliwo n'ababaka abalala nga bakola emirimu egitali gyabwe ng'egy'okuziika, egy'okwabya ennyimbe, ate ne mubalemezaayo. So mukulu Ssemujju waliwo yajja ku TV nga alina ekitabo kikoma eno yatugamba kya pages 8. Yatugamba okukisoma kikwetagisa emyezi 2 okukisoma. So twetaaga ababaka nga bagenda bakola research. Essaawa zino eggwanga lyaffe litubidde mu bizibu kubanga tulina ababaka nga n'okutunda mu kitabo tebakyagala. Ate omuntu ayinza okugamba nti mwami Ssemujju Nganda bwe yajja okwesimbawo ani yali amanyi nti mwogezi? Ani yali amanyi nti musajja mugezi asobola okubaganya ebirowoozo, asobola okukola byakola kati? Kati tewali yali amanyi. Naye bamuwa n'ayingira paalamenti. Naye kati lwaki twalirowoozezza nti kati ate bano abajja okubeesimbako bo bayinza okuba tebasobola, bayinza okuba si bwogezi, bayinza okuba si bagezi kimala, nti kale n'okubadde mu looya mulamba yabusoma bwa looya naye ayinza okuba si mugezi kimala, ayinza okuba si mugezi kimala. Nanti lwaki endowooza eyo ebeerawo? Endowooza eyo ndowooza eyinza okuba eri mu bantu abalina omuntu waabwe gwe bawagira. Naye ekintu kiri bwe kiti, bw'abanga looya, bw'abanga musomesa, bw'abanga munnamawulire ajja yeesimbewo, ajja annyonnyola abantu nti kino kyenjagala okutereeza mu paalamenti y'eggwanga oba mu kitundu kyaffe, era ensonga zo bwe zinaabanga ze zisinga obulungi abantu bajja kukulonda. Tewali muntu gwe balina kuziyiza kujja kwesimbawo olw'okuba nti waliwo candidate gundi. Ebyo ndowooza babikoze bukeddiya. Abantu bonna abadde bazze okwesimba ku bwawumani MP ne babakola ki ne bajja mu nkala z'ebyokulonda. So ekintu ekyo sikiwagira. Buli muntu alina ebisaanyizo, olina senior 6, bw'oba olina senior 6 olina akaseera ak'ebisaanyizo akenkana ne senior 6 kaleete, era commission ejje kuwandiise weesimbewo. Nawe kinaazuulibwa nti yegwe mulungi, abalonzi bajja kukulonda era ogenda ogire. Tewali kifo kiriko olukomera. Nti olukomera weeruli ono teyeesimbwako. Nedda. Buli omu ayagala okwesimbawo, oba oli independent ow'ekibiina kikuwanzeeko eddusu, jangu weesimbewo. Ebirowoozo birina birungi, abantu bajja kukulonda. So mwesowoleyo bassebo. Oba okola mulimo ki oba okola mulimo ki, tewaba wakuziyiza, tewaba wakulowooza nti oli muto nnyo osobola kwesimbawo. Kuba paalamenti, etteeka lya paalamenti terikugaana kwesimbawo olw'emyaka gyo. Likugaana kwesimbawo olwokuba nti olina buyigirize bumala bwokka. Okay. Olowooza singa mu PFF essaawa zino singa Dr. Kizza Besigye abadde ali wabweru yali badde yeesimbawo mu PFF obeera tewali badde? Dr. Kizza Besigye ye muntu yekka gwe ndabye ebbanga oba ntandika otegeera ebyobufuzi mu Uganda y'omu ku bo, kankozesa ekigambo y'omu ku bo, abadde consistent n'ekigambo kye. Dr. Kizza Besigye yagamba nti eggwanga we lituuse nga we yava mu kalulu ka 2016 nti eggwanga we lituuse Mr. Museveni tagenda kuvaako na kalulu ke yeetegekedde. Era yagamba nti bannayuganda tulina okuteekawo ekkubo eddala erimu overwhelminga n'ata Entebbe. Ekkubo eddala lyakulaba nga abantu bakozesa kituyita okuguguba oba defiance. Tufe okulaba nga tukola ki nga Mr. Museveni avaawo. Nga walabye nti nno e Madagascar abantu tebakutte mundu, abantu tebagenze mu nsiko, wabula baataddewo resistance okuguguba okw'amaanyi
paka president yafunye chopa nemujja ne mu ggwanga era saazo tamanyina gyali. So Dr. Kizza Besigye mpozi kuba abantu obwongo bwaffe bukyuka buli kiseera naye saali musuubire nti agenda kwesimbawo mukuno okulonda kubanga yali yakyogera lunye nti akalulu tekasobola kujjako Mr. Museveni. Njawulo kiri wakati w'okugugguba n'okwekalakaasa? Okwekalakaasa omanyi okwekalakaasa mu Luganda kugatiramu ebintu bingi naye mu Luzungu waliwo kye bayita demonstration ne defiance. Kati peaceful demonstration esobola okuyitibwa nayo okwekalakaasa mu Uganda. Violence nayo esobola okuyitibwa okwekalakaasa mu Uganda. Neffe twogera ku peaceful demonstration eri constitution oba constitution ekkiriza abantu okulaga obutali bumativu bwabwe eri government yonna ebeera eriko. Okwekalakaasa okw'eddembe peaceful demonstration ebeera etinza kubeera etya? Peaceful demonstration esooka esoberanga strike. Osobola ogenda ku parliament no demanding parliament resigning. Osobola okugenda you can shut up government. Kisoboka wano mu ggwanga lya Uganda omuli n'ab'amagye abayingira mu parliament munda ne bakuba ababaka. Ekyo kyokka kye kitulaga nti eggwanga lyaffe lyafa dda. Ab'amagye ne bagenda mu parliament ne bakuba ababaka emiggo ne babalwaza. Kakati mmwe bannansi muve mukwate ebipande mugende ku parliament bagambe nti mufulumeeyo mugende tubakooye. Kibooko. Peaceful demonstration eba ekyakoze. Omwami Haji Gaddafi. Muammar Gaddafi ennyo lye mbadde nnoonya. Yagamba saagala kulaba muntu yeekalakaasa yenna ku street. Nti ate ne kibeera nga mutabani wange yeekalakaasiza ku street. Mbasaba temumuutala mumundeetere nze abamwettira. Kye kyamujjako. Baali bannansi abeegugunga ne bagamba ekikola ki ekimala. Tugende ku Hosni Mubaraka. Abantu bennyini be baakola ki? Be bamwijjirako. Naye ng'ewawenga n'okwekalakaasa tekuliiyo nga ne bamala bakitegeera nti olowooza kwekalakaasa gweyo nga basima. So bannansi nga basazeewo okukola ekintu n'amasasi tegasobola balemesa n'abasirikale tebasobola kubalemesa. Casualties zijja kubeerawo naye oluvannyuma eggwanga lye lijja okufunamu kubanga ekizibu ekyo kye babalwanyisa kiba kikola ki kijja kuvaawo. Omanyi okufuna enkyukakyuka ey'omuggundu kiyinza otwala ebbanga naye enkyukakyuka emala nejja era ne wano e Uganda tuli sure nti ejja kujja. So bwe bityo bwe biyimiridde ebyobufuzi mu kaseera kano mu PFF n'awalala okutwaliza awamu. Mu kiseera kino bw'oba olaba kampeyini zitambudde zitya? Bw'ogeraageranya nga bw'olaba ku beesimbyewo kubanga bali 8 naye abavuganya ab'amaanyi Mwami Museveni ne Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president wa NUP. Essaawa zino abeesimbyewo balina omukisa. Guliwa? Omukisa nti mu kulonda kwa 2021 tewali yali yeesimbyewo ng'avuganya Mwami Museveni ng'asobola okukuba olukuŋŋaana ne luggwa nga tebannamukuba tiyagaasi. Nga poliisi tennajja kumuyimiriza kumusikawo kazindaalo. Essaawa zino munnabyabufuzi olina omukisa nti osobola okukwata akazindaalo ssaawa nnamba n'oyogera ki ky'ogenda okukolera eggwanga ne bakuwuliriza. Era omukisa ogwo abeesimbyewo nsaba bagukozese. Ndowooza atannakukozesa abadde mwami amuyita Buliira yeesimbyewo Buliira kuba sinalaba ku kampeyini zo bakampeyingira wasimanyi. Buliira tannakuba kampeyini n'emu. Sinnamulabako naye nga mulaba nga bamulanga nti yeesimbyewo. N'abasigadde bw'obeera ng'oli serious mukozesa akakisa kano nga poliisi tennavaayo kutataaganya ddembe lya bannayuganda. Poliisi esuubira okuvaayo kutataaganya eddembe essaawa yonna? Gye zibadde empisa zaayo mpozi nga baagibuuliridde naye nga tugisuubira essaawa yonna nti egenda vaayo etataaganya eddembe lya bannayuganda ery'okuwuliriza bakandidenti baabwe nga boogera. So nja kukubiriza mukulu Kyagulanyi, mukulu Muntu, mukulu Mubaraka Munyagwa, bakasibante, bamabirizi muveeyo mwogere ensonga abantu bawulirize kubanga essaawa zino amatu gonna gali ku mmwe. Babaka panera tebanneewandiisa batandika nti ensi yonna ebadde ewuliriza mmwe. So muveeyo mwogere ensonga ze mugenda okolera bannayuganda. Essaawa zino abasomesa arts bagamba tetufiiriddwako
basansi bokka bafiiriddwako. Essaawa zino abasawo bagamba nti owaaye ebbeeyi y'ebintu erinnye naye bajenifa musi gye bagula ebintu bakayinda utaffe gye bagula naffe gye tubigula lwaki temutwongeza musaala. Essaawa zino abayizi abatuula mu kibiina bagamba owaaye ebibiina byaffe ne desike temukyali asomesa tebali motivated muveeyo mubakoleko. Abakozi ba KCC abeera enguudo nabo bagamba embeera gye tukoleramu si nnungi. Abasuubuzi b'omu kibuga bagamba nti omwala baaguziba amazzi gayingira mu bizimbe byaffe nga kwaliseero. Abakulembeze muveeyo munyonyole ensonga ezigenda okolebwako. Mwogere engeri gye mugenda okyusa transport sector y'eggwanga. Mwogere engeri gye mugenda ofunira abavubuka abasomi abatalina mirimo, gye mugenda oteekawo emirimo. Mwogere engeri gye mugenda okulaba nga abantu bafuna bakompitinga ku world job market. Engeri gye tugenda okukozesaamu technology, fourth industrial revolution, engeri Uganda gyegenda okugifunamu. Engeri gye tusobola okukozesa blockchain technology okulaba nga abantu bafuna emirimu nga bakufuna ne secure system. Kati presidential candidate kuba gwe abeera minister of finance. Essaawa zino wali badde ovaayo n'oyogera ku ngeri gy'ogenda okulaba nga okola ku nsonga z'abasomesa, okola ku nsonga z'abasawo. Engeri gy'ogenda okulaba nga bagraduate bava mu tertiary institution ku universities ez'enjawulo ogenda bafuniramu emirimu kuba si bonna nti bagenda kwekozesa ate olidde weebali abaasomedda. Kyewuunyisa mu Uganda kusinziira ku ripooti ya census eyakolebwa omwaka oguwedde, ripooti egamba nti nno mu Uganda abantu abalina diguri emu tebawera kakadde, tebawera 1 million. Naye ekyewuunyisa gavumenti ya Uganda tesobola nabba employinga, eremeddwa okubawa emirimu. Kati olina okutuleetera gwe presidential candidate okutuusaamu obwesige ogenda creatinga otya emirimu mu kitundu kye Makutu mu Bugweri mu Busoga kirimu ekyobugagga eky'omutaka kye bayita rare earth minerals. Kyekikola kitya? Rare earth minerals zirimu cerium, selenium, magnesium, bazikozesa okola screen za smartphone ngeno. Bazikozesa okola batteries za electric cars. Era ezo rare earth minerals zisangibwa mu Uganda na Congo okaoka. Uwa munsi yonna zisangibwa Uganda na Congo. Era contract yeyo mu Busoga Uganda yajiwa Rwenzori Mining Company yezisima tuli bagagga oba olimba munsi yonna ekirungo ebirungo kamite ebirungo ebikola screens zino ngaine yesimu yange ngene yesimu yennungi bwetyo kiri wano mu Uganda mu Uganda ne Congo. Ate ere Congo side yeno nge Uganda ku border awo Kasese we watyawo kyovola bange entalo neyo teziggwayo okitegeera. Naye kati presidential candidate olina okujja n'otubulira ezo rare earth minerals tugenda zikozesa tutya okuva mu bwavu kuba kati ekiriwo bazisima ne bazitwala China ne tukomezaawo amasimu ne tukomezaawo the screen ne tukomezaawo screen za smartphone ne smartwatch ne tuba nga tugula bigule kyokka nga ate wano tusobola tujitubulira policies ogenda okozesa okulaba nga ebintu ebyo bikolebwa naffe ne tubi exportinga mu mawanga agatwetoolodde n'amawanga amalala gasobola kukola ki okubigula. Elon Musk yavaayo nga ayagala okuwa Uganda internet ya Starlink, internet ekozesa satellite. Government ya Uganda pakati ekyamumye ekyaganya okusigninga agreement naye kubanga kati right now batanyo omutimbagano mbu right now gato omutimbagano internet bwenajjanga yabwerere kati internet eba yabwerere owayo akasente akatono kitegeeza otaddewo competition wakati wa telecom companies ezituseera internet ne Starlink. Koja kwesanga Starlink ku $1 1300 egenda kuwa 10 GB okumala omwezi. Kitegeeza bano ogenda bateeka competition ate competition ereetera abantu okufunamu. Okitegeera kyobola bw'ogenda kuddeko erimu ng'oyagala obuwunga ne babugamba 10 n'ogenda wano balugamba 600 n'ogulewo 600 kubanga competition weeri. Ne katulina monopoly abantu abasinga bakozesa internet mu maka gaffe tukola emisana n'ekiro ebeerayo mu offices zaffe ku mirimu gyaffe namwe aba media mwetaaga internet. Sinawula presidential candidate ayogera ku internet ate nga essaawa zino internet ky'ekyobugagga mu nsi yonna yonna ekiretedde abantu obugagga. Botunulira bagagge 10 abasinga mu ggwanga bonna bakozesa technology internet. So presidential candidate olina omukisa essaawa zino nga poliisi navaayo okukola fujjo yaalyo okwogera okulaba nga abantu bawuliriza manifesto yo na biki byogenda okukola. So tugukozesebwa presidential candidate. Okay.
kale katugendeko mu Makindye Ssaabagabo gy'ozzeeyo okukiikirira essaawa zino. Ani aliyo? Sserukenya yoyo yali essaawa zino incumbent kuva mu NUP. Kakati naawe ozogamba nti weetaaga okumuggyayo. Biki byolaba byatakoze bulungi sayidi eyo? Okukutereezaamu essaawa zino sizze kwesimbawo lwakuba njagala kugyayo Sserukenya. Nze kwesimbawo kubanga it is my constitutional right okwesimbawo. Ekyo kye njagala okusooka. Mbadde mmanyi nti ng'ozze okwagala okusigulwa ndi musajja oyo muggyeyo. Abamu baba ne gundi ezo kandi musajja oyo muggyeyo oyo. Era kituufu bwe mba mpangudde yalina okuvaayo naye nga ndi mu kulaba nga am exercising my constitutional right, eddembe lyange mpewa ssemateeka okulaba nga neesimbawo. Makindye ekyo ekyakubagudde ogamba nti kangende mu Makindye Ssaabagabo nvuganye. Kanjogere statement eno eyinza okulumamu naye nga ntuufu. Nina munnabyabufuzi omu e South Africa gwe nabadde mpuyiza video ya Mutambo Hussein. Yamubuuza, wali musajja muto olina omulimu osomesa ku university, lwaki wajingira ebyobufuzi? N'agamba natuula awo ne ndowooza nga Katonda ayinza okutuvaamu n'atuvaamu eggwanga lino ne lifugibwa abasiru. Ate abasiru bajja ne batufuga eggwanga lyaffe ligenda kuba lyonoonese. Kanange nabadde awo niraba nga nze omu ku basajja abagezi nga bwe sitavaayo kujja n'empeereza ggwanga lyange. Katonda ayinza otuvaamu abasiru ne bagenda ne bakola ki? Ne batufuga. So neesoodeyo ng'omusajja omu ku bagezi, omusajja Sulemaani w'ekiseera kino mpereze ekitundu kyange mpereze eggwanga lyange nga mpita mu kitundu ekya Makindye Ssaabagabo nga tonazaako kozaako omulimu gw'omubaka wa paalamenti nga tugutadde mu samale kubeera kwogera. Ayogera atya ng'ayisa bajeti, ayogera atya ng'abaga amateeka, ayogera atya ng'asaka ebirowoozo okuva mu bantu n'abitwala mu paalamenti ne biwulirizibwa eggulu ekitundu kyammwe ne kyola kubanga kikulaakulana. Kankweyo ekyokulabirako ekirala kimu. Minisita wa gavumenti ow'ebyentambula bamuyita General Katumba Wamala yayimirira ku floor ya Parliament n'ayogera enguudo gavumenti zeeyimirizaamu ze baali mu kuzimba ne baziyimirizaamu olw'ebbula ly'essente. Ku nguudo ezo mwalimu ekkubo ly'e Busaabala, ekkubo lyaffe eriva wali najja Nankumi paka e Busaabala ku mwalo nga lyerimu kugayimiriziddwa, n'ekkubo ery'e Bukakkata eriva e Masaka eriva mu Nnyendo paka e Bukakkata ericonnecting ab'Essese ku Masaka. Omubaka Kanyike owa Bukoto East waayita ekkubo ly'e Bukakkata n'ayimirira ku floor ya Parliament n'ayogera ensonga lwaki ekkubo ly'e Bukakkata baalirizizzaako, kubanga lyeri connecting abavubi ku basuubuzi abagula ebyennyanja, lyeri connecting ebizinga b'Essese ku mainland ku dry land. Era nkakasa essaawa zino ekkubo ly'e Bukakkata baaliteekako ku budget egenda okukolebwako mu mwaka gwa 2025-2026 ogw'ebyensimbi. Omubaka ow'e Makindye Ssaabagabo tetwamulabako ng'alwanirira ekkubo lyaffe lisobole okuddizibwawo likolebweko mu eno budget eyayisiddwa. Era n'ebitundu bye baaleka nga bikoleddwa essaawa zino bitandise okugendamu ebinnya. Awo bw'onatuuka ku St. Henry's awo eggango ojja kukiraba nga ne chorus yalidde kati ebinnya bikomyewo. Kuba ndaba jjo natambuddeko ne ŋŋenda oba bwe bayita Kabuuma. Waliwo wanene bw'otambula booti n'ogenda n'oba nga yambukiza booti waliwo ka petrol station k'amafuta tebaakola waawo ku St. Henry's eggango bajja bakola ne batuuka awo ate ne babuuka wali ka petrol station k'amafuta ate ne bakola ate wasigadde. Omusajja petrol station yabakola ki? Kubanga owino ennyini abo baakola kya simanyi lwaki akantu ako tebaakakola buzibu ki obuliwo? Abakola enguudo waliwo musambwa abakola enguudo balina system gye bakozesa tebagenda lumu. Oyinza okwesanga wano bakozeho ne babuuka wano ne bakola wano ne babuuka ne bakola wale. Waali nga n'ebimotoka weebiri ku mukola kw'eyo essaawa ne bayimiriza bwe bati. Okitegeera? Era singa bajeti yali ekyaliwo awaali wabulako kintu kimu ku saafeesinga kuba n'enkokoto baali bagiye amayinja bagayiye nga kubulako kuteekako kattamaka kungulu kokka. Naye olwokuba tebaakateekako kati weesimye amazzi gajja gava ku lusozi gagira. Naye nga kyengezaako okwogera kiriki mulimu gw'omubaka kulaba nga eddoboozi lyaffe abatuuze b'eggangwawo ennyini w'oyogera lituuka mu minisitule y'ebyentambula. Osobola okweta ne General Katumba Wamala n'ajja n'alaba ki ekiri awo naba nga bwe bayisa embalirira ya minisitule y'ebyentambula eryo ekkubo likola ki?
Ministry of Works and Transport erikubo nga liddamu okuteekebwa ku budget kubanga ebyennyanja byetulya mu Kampala ne kambuzi kankadde kano katono mwana ebyennyanja byetulya mu Kampala bituweebwa emyalo ebiri ogweggaba n'ogwebusaabala so biyita kweri ekkubo kitegeeza omusolo gavumenti gokauka gwefuna oguyita kweri ekkubo olunaku gumala n'okukolera ekkubo ne liggwa ekyennyanja kyendya buli kanaku kitekuba nga kiyise ku ggaba oba busaabala omwalo gw'eggaba oba gw'ebusaabala gye emyalo egisinga oleeta ebyennyanja mu Kampala ne wooteeri ez'amaanyi zibijja eyo nakimala nja okubuuza eba nekibadde kinvudde mu bwongo anyway ngwe makijjukidde ngenda kukibuuza ne mu nsaasire obonga obudduse so n'olw'ensonga eyo kikomyewo kyemala nja okubuuza nze ndowooza nti bwe bagamba tutadde bajeti y'oluguudo bajeti ebeera eteereddwa nga lugenda kuggwa lwonna sente zonna babadde baba bamaze okutegeera nti sente ezo weeziri bwe ziba biliyoni kalugeze nti oluguudo lw'ebusaabala esente zijja oddukola biliyoni 100 nze ndowooza nti zonna zibeerawo nga bamaze okukakasa nti weeziri just kuziririizinga kuziwa bayinginiya oluguudo lukolebwe paka lwe luggwa naye bw'ogamba nti nno ate baalukola ate ne baddayo Katumba Wamala najja n'agamba aleka kati sima tuyimirizzaamu tulinda ate budget ate ddako ate ng'olwedde oluguudo badde mu process nga lukolebwa si kitegeera ekyo kijja kitya kyamukisa nti wankyazizza ku TV olwaleero era katusomese eggwanga litegeere eno y'engeri gavumenti gyekola this is how government works gavumenti bw'esalawo okukola project ne batuteesa nti tugeze ya biliyoni 3 okugimaliriza mpabuye example sente ezo gavumenti ezireeta mulundi gumu gavumenti eririzinga sente in quarters omwaka gulimu quarter 4 so quarter eno esooka January up to end of March balirizinga sente era sente ezo balirizinga wabawo portion ntino tukuwadde genda okole era bw'oba olina sente z'ofiisizaawo olina okuzizaayo basobole okuwa ki sente eziddako so kati nga ku project y'oluguudo w'obusaabala kyatuuka ekiseera gavumenti okulirizinga za koota endala basobole okulaba nga bagenda mu maaso ne project nga gavumenti sente zigiweddeko kati gavumenti kyeyakola kwe kuyimiriza tikyali kituufu kuba gavumenti tukimanye erina sente nyingi kubanga mukulu Ssemujju yali atutemera budget n'atulaga nti nno Mr. Museveni buli kasekendi akayitawo ti akozesa miliyoni 2.5 mu maka ge Mr. Museveni buli katikitiki wotogera katika kano kakonye biri zigenze kati obwa kaito bitiki 5 komesaamu kachitegeeza sente mu ggwanga weeziri ye buli katikitiki mu Museveni abafulumya sente okuva mu State House kitegeeza eggwanga lyaffe gagga sente weeziri ne wawe tuziteeka so ojja kwesanga ababaka abalinganga Ssemujju abavayo ne batulabula ne batubuusa batono so beyo golodi gwetaaga mu parliament so Ssemujju bw'abanga ali eri ekira nga makulu azze wane Makinde Ssaabagabo eggwanga lyaffe teriyinza butagenda mu maaso kubanga tuvaayo okulabanga sente ez'eggwanga zigenda we ziyina okugenda eyo mu district y'e Gomba Mr. Museveni alinayo farm era yazimbayo essomero lya primary school buli mwana budget ye ya miliyoni 3 mu ssomero lya UPE bonna basome eriri eyo era badigitana Model UPE school Model kyekyokulabirako buli mwana asomera budget ya bukadde owaffe Masaka nze banzaala mu Kiddaawo oba owulirayo bomanyiyo nze nasomera ku Masaka SS ova ku Masaka SS odda ku Hill Road odda ebwala nodda mu Kiddaawo asaawo ono kitengeesa walidda kitwe awo MP wamwe bamuyitanga Alintuma Nsambu weebale nnyo bamanyi Alintuma Nsambu eyo nalyoko neewuwe eyo kumala akabanga kamaka nga mulamba side eyo kakati omwana weeyo asomera baba balitoba nga nkuke CU nkuke CU waliyo eryaffe Bulando CU Bulando Primary School nalo lya gavumenti tulina amasomero mangi aga gavumenti mangi nnyo omwana oweeyo ye bamubadya Seremeka 13 mweri owamwami Museveni eri gy'abeera emiliyoni 3 ekisozi owe waffe Masaka 13,500 kati katusooke twebuuze omusomesa ng'omwana amufasetinga ne 13,500 omusomesa agenda funa amaanyi ekyagasomesa omwana oyo essomero
olituukamu nga terina na textbook eya Nairo English course 13 okumala bbanga ki taamu namba ngo omwana asomedde 13 mu 5 jukira kyekyo tulina okujjukira nti bannayuganda si be balina ssente nti esomero lijasaba PTA asomesa abazadde bagateko ssente zaabwe. Era ojja kweganga enkuku eyo omusomesa omuzadde asobola okukwata omutwalo agateko PTA esobola okufasilitinga essomero batono. Okimanyi nti 13 tezigula muti gwa sabbuuni, okimanyi nti 13 tezigula sukaali. Essaawa zino ne oba olinya bodaboda ng'ogenda mu tawuni nga 3 bitano tebakutwala wano we tuli tebaddawo Makindi ng'ogenda mu tawuni wali ku State Square Kampala Road tebakutwala agamba kankutuuzeeko ekibuye ofune taxi kale kikibatengezaako okunyera muganda wange tusomesa eggwanga nti Minisita Ssemunju yavayo n'atulabula n'atulaga nti Minisita Museveni ye aspendinga nga bw'ayagala tafaayo eri eggwanga. Kati ne Makinde Ssaabagabo mufunye Gorodi mu Joshua Makula nti tuzze okulaba nga eggwanga sente tuziteekawo wa we zirina okugenda wa mu enguudo zitambuza ebyamaguzi byaffe gw'omusuubuzi oyita ku luguudo mu masomero ge gasomesa ensi yonna okulaba nga abantu bafuuka abagezi babeera aweya mu byobulamu ne mu nkulaakulana y'abantu. Ojja kwesanga nga mu kitundu kyaffe fe abeetoolodde Kampala n'emiriraano tetufunyeemu mu miyoga. Emiyoga gigenze eyo wali ababaka bo Minisita Museveni bakkiriza nti bebamuwagira yokka naye nga omuntu bw'omuwa akadde k'ensimbi ako akataliiko magoba kalina kyekamugattako mu bizinensi ye okitegeera naye mu bitundu byaffe tekakoze ekitekagenze kubanga ababaka abaffe tebagoberedde gavumenti programs kuba gavumenti programu eteereddwawo si kulaakulanya bantu bawagira gavumenti yokka wabula kulaakulanya buli muntu Munnayuganda. So mulonde omubaka anafollowinga up government programs okulaba nga ebitundu byaffe bikulaakulana. Omubaka atagenda kugula buguzi ambulance wabula agenda okuteeka ministry y'ebyobulamu in check okulaba nga ekola omulimo gwayo ogw'okuziyiza endwadde ezitta Bannayuganda ezitta Bannamakinde Ssaabagabo. Omubaka atagenda kujja kulumbe buli wafudde omuntu waliwo omubaka agenda okufa okulaba nga malwaliro waliyo eddagala nga n'abasawo basasulwa bulungi. Omubaka oyo ye Joshua Makula. Akabonero simu PFF. Amina kale toyanza nnyo toyanzeege bye twogedde olunaku olwaliro byebyo nsanyuse okubeerako naawe olwaliro ku Emboozi mu UG ne tubako ne bye twogera sayidi awo kubanga tuba tutaka okumanya oboolyawo n'ebifaako mu bibiina ebirala wano kubanga sebo omukulu yagamba Mount mu aba PFF ne NUP nti mwe mukyasinziza omutwe omugumu ennyo mwefudde abakabi nnyo muwoza musajja agende naye kale byebyo Mr. Mawe ebisinga simukkiriza amu naye ekyo nakikkiriza ffe twagala agende agende sebo ku programu yo tebatumira sebo tumirako sebo njala okutumirako abantu bange abasuula ekaabuuma mu muluka gwe Busaabala ntumireko abasuula mu muluka gwe Masajja mu muluka gwe Namasuba muluka gwe Mutungo muluka gwe Ndejje omuluka gwe Seguku omuluka gwe Bunnamaya n'omuluka gwe Mutundwe. Basebe enkya tugenda kwewandiisa era bwe tumala okwewandiisa ewa Kisoku District tugenda beera n'olukungaŋŋaana lwaffe awo Seguku ku katale mu kifo kye bata Fefefe namba kubiriza mujje ku Fefefe muwulirize omubaka ow'ensonga nga ayanja ensonga zagenda okukolako mu kitundu kya Makinde Ssaabagabo. Njagala okwebaza management ya Emboozi mu UG mwebale nnyo okutukyaza ne pulezidenta waffe manager webale nnyo okutuwa mukisa guno okwogera kweno programu era nsaba Mukama Katonda akikubalire. Akabaliriza Mwami Mpuuga okuvayo n'agamba nti ababaka agenda kubawa abeesimbyewo agenda kubawa twakyogeddeko tetwakyogeddeko nti agenda kubawa ensimbi ez'okwewandiisa Democratic Front egenda kuba ababaka baayo Mwami Mpuuga akitegeezezza ez'okwewandiisa nti ensimbi ze bali balina okumuwa singa era ez'okwesimba okuba president ennoni 20 ze bagenda okukozesa kino si kyakujinya babaka oba kikolwa kirungi bwe kirina okubeera eggulu nabadde kakiiko k'ebyokulonda ne bambuuza ekibuuzo oli independent oba you are sponsored by a political party. Kigambo sponsored kyade mu Luzungu mu Luganda bwe kivunula otya
sponsor ye muntu akuvujirira omuvujirizi wekibiina kyavuze oba oli independent era ne mbagamba nti amvujirira ye PFF. So Mr. Mpuuga kyakola kyekituufu naye ebibiina byaffe biba tebinasobola tukimanyi bijja sobola essaawa yonna kati Mpuuga ze yakajja asobodde atya ebibiina Mpuuga jatubuulira jajja ate okunyonnyola zijjamuwolereza jatubuulira wasente gye yazijje ez'okuvugira walala tetumanya ate iPod taliyo ate ng'alina ababaka mu paalamenti taliyo yali ayagala okuyingira ne bamugaana ne bamugamba sebo si kyekiseera alinda mu maaso awo jatubuulira wajjajja ssente nsaba oyiteyo omwogezi waabwe oba omumemba waabwe ajatubuulire gye bajja essente naye nga mami Mpuuga nnyonnyole essente zino ez'okwewanisa zagenda okuwa babaka okwewanisa gye yazijje oba yakutte mu nsawo ye kuba naye abadde akola okuva lwe yamala okusoma myaka nga 3 ng'akola oba yakutte mu nsawo ye ajatubuulira naye ng'ekibiina ky'obuvubi kyonna kino wandiisa ababaka baakyo ne kiba sponsoringa kuba omubaka bw'amala okuyitamu aba wa kibiina alina ne subscription gy'awaayo eri ekibiina kabe kansala so kitegeeza ekibiina kimufunamu nga naye akifunamu so bwe kimuteekamu akasente akatonotono ako kuba actually ebibiina by'obufuzi omulimu gwabyo omukulu kulaba nga biyisaawo babaka ate osobola kukungula gy'otaasiga so gwe guno yeyina essaawa ebibiina by'obufuzi bisige mu babaka baabyo nga mulina ekibiina kyange mulina ekibiina ekirala weewaawo kale toyanza nnyo toyanze geka tukulekerere wano agangenze Geoffrey Mayanja weeraba Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9946 olwo obenga